Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi anara quluba ibadihi almuttaqin binuri kitabihi almubin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim alladhi fataha Allahu bihi a'yunan umya wa adhanan summan wa quluban ghulfa wa akhraja bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abatuuliriza mwenna antena bajevuga Allah oyo Allah yayakayakanya emyoyo gy'abaddu be bamutya n'ekitangaala ky'ekitabo kye ekyolefu era nga ye Qur'an. Okusasana emiyimba ebidde nabiyina Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, okusasira n'emiyimba bibeere ku ye oyo abeera nti atuusaako obulungamu n'ekyengera eky'obusiraamu, n'abeera nti yatuusa obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nti amutikka. Tewaliyo kantu kalungi konna konna mu ddiini eno ey'Obuyisiraamu oba konna ak'okutuyamba mu bulamu bwaffe buno obw'ensi n'oluvannyuma bwabwo okuggyako nga yakatugamba, era n'akantu konna konna akayinza okutuviirako akabenje oba n'embeera zonna zonna ze tweyisaamu eziyinza okutuviirako okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atussaako obusungu bwe, yabeera nga byonna abitutegeeza. Musomo gwaffe olwaleero twagala okutunuulira ebitendo by'omukkiriza, sifatul muttaqin, ebitendo by'omukkiriza omusiraamu omutya Allah subhanahu wa ta'ala, omukkiriza almuttaqin oba almuttaqun, sifatul muttaqin, ebitendo by'abatya Allah subhanahu wa ta'ala abamukkiriza byebiriwa, byebino wano wammanga. Ebitendo bino byetugenda okwogerako Allah subhanahu wa ta'ala yabyogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من سورة البقرة kuntandika yaayo aya zitandika zino mwe muli ebitendo bino Allah subhanahu wa ta'ala yabyogera. Katubuliriza nnyo olaba oba olinako ebimu ku byo oba olina woogwa mu bitendo bino tugenda okwogerako. Allah nti dhalika alkitabu la raiba fihi, ekyenno kyekitabo alkitabu nga ye Qur'an fenna gye tumanyi obulungi, la raiba fihi mwana tuteriimu kubuusabuusa kwonna, teri agibuusabuusa nti Qur'ani si ya Allah subhanahu wa ta'ala, era teriimu kubuusabuusa nti Allah subhanahu wa ta'ala tiyagisa ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La raiba fihi, teriimu kubuusabuusa, hudan lilmuttaqin. Bw'omala okutegeera ekyo, hudan lilmuttaqin nga kyabulungamu eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Era tugenda okwogerako abayina ebitendo bye tugenda okwogerako wammanga. Humu alladhina yantafi'un, beba bakola ki? Abagifunamu omugaso Qur'ani eno, bimaana ne bategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye kino, ne babeera nga bagonvu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bebo abaganyulwa mu bulungamu bwaki bwa Qur'ani. Hudan lilmuttaqin. Ekitendo ekisooka be baliwa alladhina yu'minuna bilghayb, alladhina yu'minuna bilghayb, abo abakkiriza mu bitalabwako. Ekitendo ekisooka okubeera nti olimu kya Allah subhanahu wa ta'ala, oli mukkiriza ajjudde alladhina yu'minuna bilghayb, abo abakkiriza mu bitalabwako. Ebitalabwako ekisookerwako okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali, kubanga Allah tetumulaba, la yadrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, tetumulaba mwana tunaye yatulaba. Ekyo kitandikirwako okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali, era nokkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Naam, nokkiriza bamalaika nga bigenda, nokkiriza ebitabo Tawrati, Zaburi, Suhfa Ibrahima, Musa, nokkiriza bina nobikkiriza ebitalabwako, nokkiriza malaika za Allah subhanahu wa ta'ala. Awo nno ebyo nabo maze okubikkiriza n'ebirala ebiri mu ddaala eryo n'ebirala ebiringa ebyo, awo ojja kuba ofunye ku bitendo by'abatya Allah subhanahu wa ta'ala almuttaqun, abo Allah subhanahu wa ta'ala abaddu be bayagala. Naam, alladhina yu'minuna bilghayb, ekyo kimaze. Wa yuqimuna as-salah, mwana tuwomala okukkiriza ebitalabwako byonna, wa yuqimuna as-salah, oyimirizeewo eswala ttaano. Baga nti wa yuqimuna as-salah, ne bayimirizaawo eswala ttaano nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yazitulagira ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
naam hafidhu ala salawati wa salati alwusta Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twekuumire ku swala zonna naddala esswala ez'obuwaze esswala ettaano subuhi nga bwemuzimanyi wa salati alwusta n'esswala ey'omu makkati naam esobola okubeera salatul asr okusinziira ku njawukana z'abamanyi oba esobola okubeera salat asubh eswala yaki eya subh naye ekikulu twekuumire ku swala zonna nga tetwawuddeemu eswala zonna meka eswala zonna ttaano naam omaze okukkiriza ebitalabwako waqiimuna swala ozoyimirizaawo esswala ekyo kitendo kyakumeka kyakubiri tugambe minuna bilghaib bakkiriza mu bitalabwako omuli okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okkiriza malayika be n'ebitabo bye n'okkiriza olunaku lw'enkomerero mu bitalabwako n'ebirala ebiringa ebyo waqiimuna swala nibayimirizaawo esswala ttaano nibazisala mu jamaatan baba basobodde oba nibabeera nga batuukiriza ebyo ebikwatagana n'esswala wa mimma razaqnahum yunfiqun ekitende ekyokusatu wa mimma razaqnahum yunfiqun mwana tuniwe Allah byabawadde nibabeera nti babikola ki bawaayo ku bya Allah byabawadde okuwaayo tekuli mu maali yokka oba mu ssente zokka nga kyekiri mu ssente zokka nga abantu bwe tuyinza okulowooza wabula okuwaayo ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yakuwa sente ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekusitwe nakyo eddaala lyolina mu poliisi oba lyolina mu magye osobola okulikozesa n'oyamba obusiraamu wa mimma razaqnahum yunfiqun n'owaayokko n'okozesa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde amagezi go Allah gakuwadde irimu yo Allah gyakuwadde ogisomesezaako abalala Qur'ani Allah gyakuwa n'ogiyiga n'ogikwata ogisomesezaako omuntu omulala wa mimma razaqnahum yunfiqun mwana tunebe Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde nibabanga babiwaayokko nibaddizaako nibawaayokko mukuli Allah subhanahu wa ta'ala mu kuyamba bannaabwe n'ebirala ebiyinga ebyo naam sente Allah zakuwadde emotoka Allah gyakuwadde buli kimu Allah kyakuwadde okikozesezza otya bw'otaakikozesenga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala mwana tu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nti akikuggyako muganda wange ampuliriza wa mimma razaqnahum yunfiqun ekino ekitendo kyakumeka kyakusatu tugambye ladina bino bilghaib kyekisooka bakkiriza mu bitalabwako naam waqiimuna swala nituyimirizaawo n'esswala ttaano wa mimma razaqnahum yunfiqun n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde mu maali amagezi obulamu obulungi byonna babikozesezza batya babikozesezza bayambyeko bannaabwe oba bakoze eki beesuuliddeyo gwa naggamba okuba nti bagaana okubeera nti bayamba ki ku bannaabwe n'ekyo ku byonna Allah byatuwadde bwe oyagala okubeera ng'olina ebitendo bino ebirungi okubeera nti ogwa muti Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza olina okubeera nti owaayo ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde baddu ba Allah ensi yakaseera naam walladhina yu'minuna bima unzila ilayk naaba abakkiriza bima unzila ilayk ebyo ebikukkako gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam omuli Qur'an ne sunna naam Qur'an ekukkako nibakkiriza Qur'an byeragira amateeka gaayo byeragira nebyo byekola ki byeziyiza nibabeera nti babikola ki bakola ebyo Qur'an byeragira byeziyiza nibabeera nti babikola ki babyesamba okugeza Qur'an etugaana okulyaza amaanya lwaki okwata olukobo genda oyingire mu poloti ya munno baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakugana riba omunoonyaako ki baddu ba Allah ogeyezza ojereze okoze buli kimu naam walladhina yu'minuna bima unzila ilayk nga tumaliriza n'abo abakkiriza ebyo bikoze eki ebikukkako gwe Muhammad mu Qur'an ne sunna za Nabi sallallahu alayhi wasallam hadithi za Nabbi byonna byatulagira ne babikkiririzaamu naam abangubira ekintu kitendo ndowooza kiringa kyakumeka naam yu'minuna bil ghaibi bakkiriza mu bitalabwako waqiimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun n'ebyo Allah byawadde nibawaayo walladhina yu'minuna bima unzila ilayk kitendo kyakuna wama unzila min qablik ekitendo ekyokutaano ne bakkiriza n'ebyo byakka olubereberye nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam tanaba kubeera nti akola ki ajja omuli ebitabo ebyakka Tawrati, Zaburi, Injili n'ebirala ebyo byakka nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam tanaba kubeera nti akola ki ajja n'okkiriza ne bannabbi bonna abakola ki abajja olubereberye lwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekitendo kyakutaano wa bil akhirati hum yuqinun ne tukkiriza n'obulamu obulamu the hereafter obulamu nga tuvudde ku nsi batuyita al akhira bil akhirati hum yuqinun ne bakkiriza neki kitendo kya mukaaga wa bil akhirati hum yuqinun ne bakkiriza mu lunaku lw'enkomerero ne bakkiriza mu bulamu nga tumaze okuva ku duniya kuno
Allah kumekereza nga agamba ulaika ala huda min rabbihim abunno bibali ku bulungamu bababufunamu obulungamu bwa Qur'an abanyine ebitendebyo byenjogedde ulaika ala huda min rabbihim beba abali ku bulungamu ddala ababufunamu era ababufunamu omugaso huda min rabbihim obulungamu okuva omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihun bebonno abagenda okufuna success bebo abagenda okukola ki okwesiima n'ekyo nga tumaliriza we checking ebitendebyo byetogedde obiyina byonna oba toyinako yadde n'ekimu oba oyinayo oko kimu nolwekyo twetereze baddu wa Allah subhanahu wa ta'ala tuyingire mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala nga twenoonyeza ku bitendebyo byetogeddeko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.